Ewa Pastor Jengo Andrew kawedde mudda anti kigambibwa omukyala gwabadde yakatwanjulira wetwogerera bamututte dda agali mu nkuubo oba agali mu kuyitingana galaga nti omukyala Fiona Pastor Jengo gwabadde yakanjulira bannamawulire bannange balabika bamututte dda nnyo. Kati Jengo na omukazi oyo bamala okukola search ng'agamba nti katraka akali mu simu y'omukazi yateeka katraka mu simu y'omukazi akola byaki ebintu ebyo tobuuza waliwo gwe mmanyi yalina katraka naye mu mmotoka ne bamugamba nga tukola kugula ndimpiriyo ate ku simu oyo mpira kirala okutuusa oli we yagaakana akamotoka nkakooyi kwe kuwona traka toyogera ku traka gyereke munnange kati ga kyengera yennayenaawo ka eri ako nga bakasalako n'abapoliisi nyumba ku nyumba banoonya omuwala okitegeera kati omuwala we bamufuna Jengo n'abala nti omuwala ono okumumala akajanja kamulage mu bantu abantu bategeere nti wange ebyo abantu bye twagala gwe kasito tuga nti oyo ye bba wange oba ono ye mukyala wange fa we twagalira ddala nga maketi ojambusa okitegedde munnange nga baleeta mukazi nga bamutulaga ku kyaki kirimu ebizigo naye kirimu ebizigo kirimu ebizigo ne bakola lekala akantu kedda abantu edda ke bakolanga baava wansi eri ne bajjamu badduka abasiru negalabalaba munnange amaze omulaga congregation abamawulire bazze bakubye ebifaananyi bamutaddeyo byonna ebyo abikoze abikola agamba nti mukyala wange benna amulaga ensi bajja kukola ki bajja kumuta omukazi yeeyongedde dimandi kati era kukozesa traka bamukubira takwata olunaku lulamba ba traka yagenza otwala Pastor Jengo yamusudde ku Salama Road wano kulekana guns were roaring bali mu tongues omwana nga ali mu kusaba ali mu moyo sapuli nga ali mu nnimi kadi omusumba bamugwako ono mukazi wange biki muli ku kiwano omukazi naga agwani sabula baby it's me who are you gwani twali twesanzeeko wa I know you bagenza olaba Jengo abindabinda bwawoza tata yanfaako nina abanaku bendabirira baganda bange kyoka mbwe omukazi ebyasinza omujja ku Jengo kimu biri awoza nina abaana ba taata kati gwe maama waabwe omukazi nagaba bannaye sizaalangako ekinzunzazunza bwe bati kimu ibiri bambuliri oli nakonkona ono luganjagala kino kisina kale daddy senga abaddewo senga abituwa nagamba nkoye so mukazi yagala nti nzi sikumanyi sikulabangako era Jengo ogendo omaye walwa obulwaliro obuli okumpi waloze bayita mobile drip mangu baji musozi bamutaddeko ecupa okitegeera balese ecupa z'amazzi bbiri emu ne bagimuteekako endala bamugamba ginywe bunywi ekikuntamya oyitiriza ebirungo kyabaddewo toyagala gisudiye lwaki baswiri ono omuwala n'amenya Pastor Jengo omutima bw'atyo mutabani wa Pastor Iga mwana muwala galo child toyina nsonyi ne mulekwa wamumenya omutima abaana b'obuwala nga temuyina budde revenge gye mukola ku boy children nga y'amaanyi era Pastor Jengo inti crying it don't push yourself the heartbreak will reach you mugambe nti ye olaba bamenya bana abaliko omwoyo omutuukirivu olwo kabugo waabwe gwataliiko wadde akawoowo k'ekika naswalira haula zijja zindye muwala wa Zainabu 1 kg small cylinder mama black man
kakati pasita Jengo tebakulinze wadde okulya sekukulu pasika nga 25 omwana ow'obuwala nze namulabirawo ng'ajja kuvuga sipiidi alimu kalakita zange zineza Sire Queen yali tajja kufumba omukyala w'omusumba alina okubeera nga mulala mukooba bamata oba alina okuba nga mulala muko bambi pasita Jengo si atalina bigambo nga yatugamba ndudde naye emyaka 5 ffe bawala ba Jezebelo ate tunalaba etokota ate eno kati period nfunyo December period yabasama sinakindi mama abasama batutte mukazi wa Jengo. I'm very sorry for what happened. I'm very sorry. Omwoyo omutukuvu akuwa ekisinga obulungi naye obonaabona ki pasita ng'olina endiga kwezo z'osumba mulimu ba church girls very beautiful bijujuru mukyala w'ekizigo omumanyi gwe mukyala w'ekizigo tuba babbeeyi mukko ago nno ge gafa ku sayidi eyo ndowooza kasukumu mwerabiddeko era ne mumwewulirirako kossa wamu ne mwana muwala Sheila Prince nga boogera ku mbeera eno eya pasita Jengo okubanga omukyala Fiona omukyala gwabadde yakatwanjulira nga bamututte dda era wetwogerera pasita Jengo gandibanga maziga mmereere jjukira tubadde tweteekerateekera mikolo gye yali yatusuubiza egy'omwaka ogujja tubadde tweteekerateekera mikolo gye yali yatusuubiza omwaka ogujja mu Novemba yali atusuubizizza nti emikolo gigenda kuba gitandikira ddala mu mwezi ogwa Novemba omwaka ogujja naye ne guno tetunnagumalako bye bino ebituuseewo guno tetunnaba na kugumalako tunaatera butezi kuguwunzika naye bye bino ebituuseewo ku mwana mulenzi pasita Jengo nno byambu mbu tebinabeera confirmed era tewali ayina bujjulizi oba bukakafu ku bino tewali ayina butambi ku bino bikyali mu mbu bikyali mu wolokoso tetumanyi oba bituufu bikyali mu mbu kigambibwa nti pasita Jengo omukyala bamututte dda byebyo nno era wanaabaawo ama updates empya tujja kuba tuzikutuusako wano ku Jika Media n'amawulire amalala mangi tukyagaleeta wabula nga nnyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe nawe n'atanaba kulabika ngawo subscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tweraga kutanninga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba osanga kalango onawuna tokaskipinga kubanga eyengeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kossa nammwe abatulabira wano mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala era temujja ng'okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kimusingira ddala okwagala kale olw'ensonga eyo munzikirize mbagaliza olunaku olungi naye nga weekuumire ku channel eno nkyabaleetera updates nnyingi nnyo nkyabaleetera amawulire agaakabye ennyo nkyabaleetera olugambo lonna olwakagwawo weekuumire bwekuumizi ku channel eno subscribinga likinga kwata ku kadaawo obeere ng'okajja mu personalized okateeke mu all obeere nga tomiisinga ggulire lyonna okuva ku channel yaffe eno eya Jika Media kale n'olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba.